Yes, gwe na akyagobera Red Zone TV je muli mbabuzaako mwasuze mutya mugamba mutya obulamu buli butya lunaku lwa Monday nakuza mwezi 14 mwezi gwa 8 mwaka 2023 tusababudde Patrick Nzendiwo wano ku Red Zone TV woka wetwasalawo kubanga tukuweereza amawulire gonna nga bwe gabagaze amawulire agatali mozeemu agatali editing yadde okubako kye twongeramu yadde kye tujjamu kubanga ffe twasalawo okuweereza amawulire nga tewali nsonga yonna yakwekwasa. Red Zone TV kwoli atanaba kubanga subscribinga nja kusaba ogende ku YouTube yo otekemu Red Zone TV o subscribinge ku channel yo ate okwatene ku kideke cha notification oberengo otambulira wamu naffe. Olwaleero nkuletedde omukyala Anita Amongo, omukyala yazalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'e11 mu mwaka gwa 1973 ayina emyaka 49 egy'obukulu akiikirira abantu b'e Bukeddeya mu parliament ey'eggwanga Uganda. Bukeddeya district woman MP eyanjudde amaka oba yaguddewo amaka agebbeyi mu district ye Bukeddeya. Kati nonkuletedde bimu ku bitonotono ebikwata ku maka ago. Ennyumba ey'omutawana ennyo abantu gye bayise State House era nga ddala State House ennyumba eno ngenda kuwa ebimu ku bitonotono ebigikwatako ate tubeere nga tugenda mu maaso n'omukolo ogwabaddeyo nga baggulawo ennyumba eno gwabadde gugenderedde ki byonna ogenda kubanga obitegeera gwe kasitoba nga weekuumidde ku Red Zone TV kasitoba nga kwoli atanaba kubanga osubscribinga nkugambye genda ku YouTube yo teeka mu Red Zone TV o subscribinge ku channel yo okwate ku kideke cha notification oberenga to missing abaka bona dakika ntono nnyo njagala nkutwale mpola mpola nkuwe ku bitonotono ebyabaddeyo nga Anita Amongo ayanjula ennyumba ye obanga gulawo amakage ag'omu kyalo. Ennyumba eno Anita Amongo gye yaguddewo ennyumba eno esangibwa ku kyalo bakiyita Arere sangibwa ku kyalo bakiyita Arere village Kamuturu sub county mu district eyo eye Bukeddeya. Ajukira nkugambye Anita Amongo ye mubaka omukyala akiikirira district ye Bukeddeya. Kati amakagano ge yayanjudde oba amakagano ge yaguddewo agayogezza ensi yonna obwama agatadde ensi yonna ku bunkenke agewunyisiza abantu yamazeewo essente za Uganda obuwumbi obwa ssente za Uganda obusukka mu 20 obuwumbi so obukadde wabula obuwumbi obusukka mu 20 more than 20 billion Ugandan shillings ze sente ezasasanyiziddwa Anita Amongo ng'amaliriza ennyumba eyo. Mu mbeera y'eggwanga Uganda ngenda kulaga embeera y'abantu mu district y'e Bukeddeya mwe bali, embeera y'amalwaliro, embeera y'amasomero byonna ogenda kubanga obimanya. Naye nga tukyali ku nnyumba eno, ennyumba eno nkugambye esangibwa ku kyalo bakiyita Arere village mu sub county bagiyita Kamuturu mu district ey'e Bukeddeya. Anita Amongo yategese omukolo gwe bayita Thanksgiving service ku makage gano ge yaguddewo mu district y'Egambye ey'e Bukeddeya ku kyalo bakiyita Arere sub county bagiyita Kamuturu. Ono omukyala gye yabadde yamaze okubanga akuba ekizimbe ekitunula ng'omuntu, ekizimbe oba olyawo ekyagala n'okusinga State House okubanga kinyirira. In fact oyinza n'okiyita State House era wogitunulira n'ogicomparinga ne State House oyinza okulowooza nti eno ye State House oba State House ey'e Bukeddeya. Era kyenjagala mumanye omukolo guno Thanksgiving party eyabaddewo nga Anita Amongo ayanviiringa ekizimbe kino yayise ababaka ba parliament abasukka mu 300. Naye nga kigambibwa mbu ekyabadde emabega w'omukolo guno ennyumba yo yali yazimbibwa era ennyumba yali yakwanjulibwa ennyumba yali yakutongozebwa nga wembikugambye. Naye ekyabadde emabega w'omukolo guno babadde bagenze mu nteekateeka za Muhoozi project era ennyumba eno yemu ku nsonga lwaki basazewo bagimalirize ng'embeera y'akalulu tennatuuka. Wabula ekyasinze okubanga kyewunyisa abantu nti n'ababaka abali mu bibiina bye tulowooza nti bandibadde bali mu bibiina bivuganya nabo babaddeyo ate ng'okusinziira ku bigambibwa kigambibwa mbu ekyabadde emabega wa Thanksgiving party eno ekyabadde emabega w'omukolo guno kwabadde kutongoza nteekateeka eya Muhoozi project era nga balina mission ey'okuleeta Muhoozi mu kalulu aka 2026. Era kigambibwa mbu Speaker wa Parliament Anita Amongo ekizimbe kino yasazeewo kiteekeko ssente akiweeko omusimbi gw'omwi w'omusolo nga kigambibwa mbu balina campaign balina enteekateeka ez'okupromotinga mutabani wa Museveni mu district zaabwe oba mu bitundu byabwe bye bakiikirira. Era nga Anita Amongo mu district y'e Bukeddeya gyakiikirira ng'omubaka omukyala mu Parliament ate nga mu ngeri y'emu ye Speaker wa Parliament gye yatutte ababaka benkugambye abasukka mu 13 babeere nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo. Tekwabadde kwanjula bwanjuzi nnyumba yokka, tekwabadde kugulawo buguzi nnyumba yokka, wabula gwabadde mukolo ogw'okutongolezaako Muhoozi project nga balina enteekateeka n'ebigendererwa oba ebiruubirirwa ebyokuleeta Muhoozi mu kalulu aka 2026.
Speaker Anita Amongo mubamu ku bantu be yatutte benkugambye atwaha kagabo teyewunyisa naye omuntu yasinze okubanga yewunyisa abantu abamu bamuyita Karimu Masaba era ngono omusajja amanyidwa Karimu Masaba ali ku kadi ya National Unity Platform ng'akiikirira abantu ba Mbale Industrial City Division. Yakoze statement eyasinze okubanga enyiza bana Uganda naddala abo abagoberedde ensonga zino. Masaba Karimu yagambye bwati nti Anita Amongo omukyala akubiriza parliament y'eggwanga Uganda w'amaanyi nnyo era mukyala wambazulu nnyo era mukyala mulungi nnyo tamanyi Bobi Wine n'ekibiina kya NUP byonna ng'obigasse. Nga weebuuza naye omuntu agoberera ebintu bino nga weebuuza Karimu Masaba Bobi Wine yabadde ajjirawa mu nsonga z'okugulawo ennyumba, Bobi Wine yabadde ajjirawa mu nsonga za Muhoozi project. Ekyo ne tukiteeka ebbali naye nga bannayuganda bangi bavuddeyo nga balaga obwennyamivu ku ngeri ssente ey'omuwi w'omusolo gyesaasaanyizibwa ku bantu nga bano. Ssente ey'omuwi w'omusolo gyesaasaanyizibwa ku babaka ba parliament, basipiika ba parliament n'abakungu abalala mu gavumenti. Era nga wetuzzaako olutambi emabega kinajjukirwa Speaker Anita Amongo y'omu ku bantu abaalabikira ku lisiti y'ababba amabaati agaali gagenda e Karamojja. Speaker Anita Amongo y'omu ku bakungu mu gavumenti abaalabikira ku lisiti ey'abakungu ababba amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenda mu kuyamba abantu b'e Karamojja abaali babonaabona. Era bannayuganda bangi bavuddeyo nga bagamba mbu eno Speaker Anita Amongo ssente ezimu kuzaamaliriza ennyumba eno zandiba nga zava mu ddiiru ey'amabaati agabbibwa agali gagenda okuba nga gayamba abantu mu disitulikiti ey'e Karamojja n'obuyambi obulala obwali buweereddwa abantu b'e Karamojja. Ssente ezo jjukira zabbibwa n'amabaati gennyini ne gabbibwa. Abamu ku bakungu mu gavumenti abaali ku lisiti baabano nga bakulembeddwamu Speaker wa Parliament batandise okulabikira mu mawulire nga bafulumya oba nga balangirira oba nga batongoza ebizimbe eby'omutawaana ennyo bitutte obuwanana n'obuwanana bwa ssente obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente nga bazimba amaka gano nga bagula ebyobugagga bino. Anita Amongo Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda abadde mu Parliament okuva mu mwaka gwa 2016. Omukyalo ono okuddako emabega mu byafaayo bye bitonotono yakolako nga manager owa Centenary Bank, yakolako nga lekikyala ku KIU Kampala International University era nga professionally omukyalo ono munnamateeka, omukyalo ono accountant ate omukyalo ono politician. Wetwogerera y'omu ku babaka oba ku bakungu mu gavumenti abasinga ebizimbe eby'omutawaana ennyo naddala ku kyalo gye bava. Wabula nga kigambibwa nti mu district eno abantu bangi population esinga obunene mu bantu ba district eyo banaku bazibu era embeera y'obulamu gye balimu si nnungi nnyo tegambika. Embeera y'amalwaliro mu kitundu ekyo si nnungi yadde omulundi n'ogumu. Embeera y'abasomera abaana mwe basomera mu district y'e Bukeddeya, embeera y'ennyamiza, embeera y'enguudo by'ebyentambula byonna mu district y'e Bukeddeya byonna biri mu mbeera etali nnungi yadde omulundi n'ogumu. Wabula nga abamu ku bakungu abavaayo naddala bali mu gavumenti ya NRM nga bakulembeddwamu omukyala Anita Amongo byebyo ebyobugagga bye basobodde okuba nga bakungula, byebyo ebyobugagga bye basobodde okuba nga bakungulira abantu be bakiikirira mu Parliament ey'eggwanga Uganda, abantu b'e Bukeddeya district. Kati nate okujja ku kyennyumba omukyalo ntalabikidde mu mawulire lwa nnyumba yokka. Jjukira okuzzaako emabega omukyalo ono yalemererwa okunnyonnyola ssente emitwalo gya $40 nga zibalirirwamu eza Uganda akawumbi kalamba n'obukadde 2 ezaagula emmotoka ekika ekya Range Rover Vogue model 2023 emmotoka mpyattuku. Era nga emmotoka eno efaanagana n'emmotoka abalangira abambejja n'abakungu mu bwakabaka bwa Bungereza emmotoka ze batambuliramu. Kugambye emmotoka byamalawo akawumbi ka Uganda kalamba n'obukadde 200,000 ssente eza Uganda okuba nga ze zaasasanyizibwa ku mmotoka eyo. Ye mukyala y'omu yamaze okuba nga atongoza ekizimbe kiki ekitunula ng'omuntu mu district gyakulembera y'e Bukeddeya, district ejjuddemu abantu abanaku, district ejjuddemu enguudo embi, district ejjuddemu amasomero n'ebyenjigiriza okuba nga biri ku mutendera ogusinga okuba omubi. District ey'e Bukeddeya omukyala ono gy'akiikirira gyakubye ekizimbe ekyo kyolaba ekitunula ng'omuntu. Era jjukire mabegako omukyala y'omu yawa bbaawe amanyiddwa nga Moses Magogo emmotoka endala nga nayo ya Range Rover era ng'eno yo model 2019 eno yo nga yali emalawo obukadde bwa siringi za Uganda 800 n'okweyongerayo. Oli ku Red Zone TV kyenja okusaba genda ku YouTube yo oteekemu Red Zone TV osubscribinge ku mukutu ogwo okwate ku kideeke kya notification obeere nga tomisinga bubaka bwonna. Nga bwe nkugambye nti ababaka be yatutte basoba mu 13 be yatutte okuba nga alonkinga ennyumba ye okuba nga aggulawo amaka ge era okuva mu nsonda ez'enjawulo ezeesigika gurupu y'ababaka eno yagenze be babaka abali emabega w'enteekateeka za Muhoozi project. Era bagamba nti Anita Amongo yakulembedde enteekateeka eno eya Muhoozi project. Jjukira omukyalo ono yaliko mu FDC
myaka egiyise era nabanga Yoweri Kaguta Museveni yamwagala nnyo namukozesa nga mobilizer wabula engeri gyazaaweerezaamu engeri gyazaakoleramu ekibiina kya NRM ebyo byennyini bo bye balowooza bo bye bayita ebirungi kimuleetedde okuba nga kimuwanika n'afuuka omukyala ow'amaanyi ayogerwako essaawa zino zennyini maka ge yazimbe agatunula ng'omuntu gegogolabaawo mu kifaananyi emmotoka ez'omutawaana ennyo zaavuga zezo zolabaawo mu kifaananyi ziriko amannya ge emmotoka zatonedde ebbaawe zezo zolabaawo mu kifaananyi naye ng'abantu b'e Bukedeya embeera gye balimu era yeeyo gy'olabaawo. Atamanyi Bukedeya district gyeri Bukedeya district eri mu Eastern Uganda era eriraanye district nga Kuumi district. Bukedeya district eriraanye Bulambuli district. Eyo side eyo waliyo Sironko district eriranye n'Embaale nga waliyo ne district endala gye bayita Palisa eyo no side yeyo ewasangibwa district y'e Bukedeya omukyalo ono gy'ava era nga district eno kigambibwa mbu yali kitundu ku district gye bayita Kuumi abagikutulako ku district y'e Kuumi ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2026 era nga lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2017 district y'e Bukedeya ne yeetongola mu butongole okwawukana ku district ya Kuumi era n'etandika okukola emirimu gyayo egy'etongodde. District y'e Bukedeya ebalirwamu abantu abasukka 20,000 essaawa zino zennyini wabula nga kyonna kyekiri wano ku Red Zone TV nze njagadde nkuwe ebimu ku bitonotono ebikwata ku mukyalo oyo amanyiddwa nga Anita Amongo n'amaka ge yayanjudde ate nga mu ngeri y'emu ne bbaawe mukozi mu gavumenti bbaawe mubaka wa paalamenti ate nga mu ngeri y'emu bbaawe yakulembera ekibiina ekya Federation of Uganda Football Association amanyiddwa nga Engineer Moses Magogo. Engineer Moses Magogo ye president ow'ekibiina kya FUFA ekya Federation of Uganda Football Association ate nga mu ngeri y'emu mubaka akiikirira abantu b'e Budyope East Constituency mu parliament y'eggwanga Uganda. Ndowooza olaba abantu bano bannaye ssente y'omusolo bwegendera kabondo k'abantu abatono ate ng'oba oli awo n'emirimu gye bakola si gyengiri awo egirabika. Oli mubaka wa parliament akiikirira abantu b'e Bukedeya district baawe mubaka wa parliament akiikirira abantu b'e Budyope which is okay naye ate kisinga okuba nga kyennyamiza ate mubaka mu parliament ate mu ngeri y'emu mukadde keekamu omuntu y'omu ate ye president w'ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga Uganda ekya FUFA Federation of Uganda Football Association. Kati naabo beba abantu benkugambye benjagadde okuleeterako era wano wennyini wengendo okukoma ali tubeere nga tukomawo mu programu yaffe endala ali ku Red Zone TV tovaako atanaba kubanga osubscribinga kyenja okusaba genda ku YouTube yo teekamu Red Zone TV osubscribinge ku channel eyo okwate ku kide ekyo ekya notification obeere nga tomisinga bubaka bonna.